sagale kete lwayo namuli Olivia mwana mwala ku screen mwene tandise ne Bulesa Abdalla ekyatandika Salongo Nsubuga ku screen tugenda maaso ntandika ekifaananyi mulambalamba Nalubega Catherine mwana wa Bwola songa teke Migisha Farida ku screen nate mulongo babiri ekyatandika eno bagiyise empalana za mirimu yetandise Namatovu Christine ke ye ku kamera songa Salongo byandala Mekisa Abduro Kide Istilewo yenanye lugerera yawandika Namatovu Christine ke nabera director photography Salongo Nsubuga nanonye ebifo Mutolo Ian ku screen nate Namatovu Christine ke Bulesa Abdalla ng'akolezanga bw'olengedde eraawo ekyali tandikwa Kide Istilewo ye director waayo era ye producer yateekamu amagya ye yagitendeka ekyatandikira tugenda maaso Samunanga tandikira tulengera omwana ow'obuwala atambula anyeenya mutwe ekimukubira gandi alina ebizibu ebyali musumbuwa era nga bimaze akabanga gatamanyi oba ku mulundi guno solution gyafunye ebizibu bino byalina binaasobola okumuvaako kitundu kisooka mpalana za mirimu n'agamba okwatanga obudde firimu z'abaana baffe baawano MK Nsibuko ya bina Uganda ku Majestic Plaza tuweerabiranga edduuka liba namba 8 mwalo 5 ba Uganda Build Uganda Bobo Kontiko kakati ngadda wakati ayina n'empala ng'ezimuwerekedde empala nga zitema mwana malanga atandika okweyambulula wuliriza tunulira agabadde gantambulirako ebibadde binnemeddeko bakama bange mwena abadde bankozesa yeyambulula n'ababadde bannemeddeko nga badde sente zino ng'ekigali empala gazigenze abadde bankozesa sibagobye naye bw'abanga mukyala yazilonze wulira gwe muba muwasa bw'abanga mwami ku kika kye kwe muba mulonda omuntu eyambulirira mu kizike kitegeeza n'ebizibu bye bizito masanganzira wano gaali makyala ndowooza si masajja baasi bw'amala okweyambulula tulengera omwana w'essomero yali ava ku coaching ng'atagwa ku kizike tulaba mu bulamu ebizibu bijja bitya kipya n'obupya maama nze ngaggawadde kumba alonze ebizibu si buli lulonda lwolonda kiguba mukisa ekyali ntandikwa kumbe omwana yetwalidde ebizibu tamanyi ekyali ntandikwa twalaba omusambu ogulinga ogumugoberera mukazi wattu atuuka eno tamanyi yeyongerayo amanyi akedde kugaggawala kumbe aleese ebizibu ebigenda omubonyabonya obulamu bwe bwonna omusamba ne gumuyingira nange kikyate kingenze empaka ne mumabeere kitulye neno maviivi kumbe teyamanya tufuna ebintu modulo ng'eyo n'olowooza oba kinsimbye kumbe oluusi wabeerawo eddogo oba abeerawo obuziwa wabuze bino nga tebinnabeerawo kwegamba omwaka gumu emabega twaga tulabe nga bino byetulabe ebya mwana mwala tebinnabeerawo kulonda sente kati mwana mwala ono gwe twalengera eyeyambulula baali bamuyita namubiru riita nga tannabagenda maaso nakweyambulula nga bwe tulengedde omwaka gumu emabega kyali bwe kiti yali ayagala genda bweru najja bambuza gyali agenda yali agenda Dubai najja asobola okubeera nga bamukolako kati tulina ogenda maaso n'okukebera omusaayi n'oba tolina birwadde empapula zonna zo ziprocessed bulungi nnyo just ekyo singa medica ekuggyako oba togenda genda weekakasa bulungi nnyo kwenneekakasa ayagala bamukebere agenda Dubai nga bw'omanyi kugenda kuba kyeyo kunoonya kawogo mwana wabwala bagenda bannange kaakati yalina ebizibu bye omusambwa guli gwe twalengera gwe yeyambulula gwali gumutambulirako lengera bw'amala okugibwako omusaayi akomawo atula alinda erizatisi eziva mbye bamukebedde bakebera syphilis ne bakebera obulwadde bwa mukenenya ne bakebera n'ebirala ebirwadde bingi sukaali ng'atula alinda erizatisi omwaka gumu emabega nga kyetulayo tekinnabeerawo kyali bwe kiti
results zikomyewo. We've managed to find out that you have gonorrhea. You have tuzudde nti nno ina gonorrhea, syphilis, mukenenya, sukali, byonna birwadde mubiri mwana muwala. Mwane muleka ate nammwe. Nze ndi mulamu sirwalangako ebirwadde bye muŋŋamba, nze ndi mulamu. Kireka mwagala genda maaso nakunemesa genda Bulaaya. Zino results zo maama tukukebedde ng'olina ebirwadde ebyo binano n'ebirala bingi. Kikisoboka nze bankeberakebera dda sirina birwadde bino. Yabyegaana kumbe yazuulwa ng'alimu obulwadde kakati medical oba tumaze kuyitawo. Olaba abantu ebizibu bye babeera nabyo. Oli nayagala agende Bulaaya nga takyasobola. Kati ebirwadde bino mwana muwala ye agamba tabirina. Kiva ku ky'okubeera nga wano bamukebedde ng'abirina. Kale n'oluvannyuma ennyo tuddako eno. Yalina mukwano gwe wuuno naye musawo. Amune wano wembeera. Gwoyagalira okujja okubeera amune tugiramuuko ne tunyumyamu ng'aw'omukwano. So kwatira awako okunywa. Nze sirina yadde buzibu. Ekyatandika nagambye evuddemu mu Facebook ya Bannayuganda bali ku Majestic Plaza edduuka lye bannamba 8 Malogwa 5. Ku nooti 7 nooti 10,10,55 ofune mukke. Mbadde njagala kugenda bweru. Kati mukazi wattu ekizibu kino kyali kimunyooledde ebbanga. Office. Ng'atandika omubuulira mukwano gwe ayagala genda bweru. Naye yagenze ku office we yateeka ssente ze. Ne bamukebera. Ne bamugamba nti alina ebirwadde eby'enjawulo. Ayagala abuulire mukwano gwe ono kuba musawo. Professional doctor. Ompa magezi ki? Mpozi kiba kyetaagisa kukebera. Yambuza amagezi doctor amugamba yeetaaga kuddamu kukeberebwa. Twetaaga ogenda maaso n'okukobera buto ne tulaba oba biboogera bituufu mu n'ebintu by'ensi bizibu. Kale doctor. Balabe kyekiyinza okubeera nga kimuluma. Kale doctor nja kujja ku ddwaliro. Tewali buzibu naye maama bano abankebedde. Shakira. So oluvannyuma ennyo. Owaye gwe Shakira. Tuddako eno waliwo ayita Shakira. Tula wano. Kunyonyola baana mmwe temutegeera na butegeezi. Waliwo kampuni ezigabye emirimu ebweru. Oyinza okufunayo omulimu. Kati ono taata Shakira yali azudde ne waliwo kampani egaba emirimu ebweru. Era nga Shakira ayinza ofunayo omulimu. Ye ng'obudde bugenze. Yangu osooka ogula ebyenkatika then nkubuli ekiddako. Tudda ku Hope. Liba ddwaliro. Mwana muwala yajja okusobola ogenda maaso n'okuba abongera bamukebere. Tukebera ekibumba. Tukebera ensigo. Tukebera yutya. Nga musawo ambuulira bye bakebera. Oli mugumu. Oba oli mwetegefu okubeera atukebera nti wali mutawaana. Ng'afuna omukyala gw'ayita agenda ajjako omwana muwala omusaayi. Ekyatandika eteereddwamu ssente ne bannaffe. Naye wadde omaze okusabako. Ab'emu Facebook ya Bannayuganda ku Majestic Plaza. Okudda eno eri taata Shakira. Musajja mulokole ng'asuulamu akayimba ka Mukama. Wetusaba Mukama awulira. Mulokole tuvayo tukoma eno gobadde bakebera omusaayi. Bamugamba atuule wano. Balina omujjako akasaayi boogere okubeera nga beekebejja. Mukazi wattu agamba teyakkiriza bye baamukebera ku medical kuba teri afuluma ggwanga nga tebategedde obulamu obuyimiridde butya oba olina okukeberebwa ebirwadde modro. Tofaayo teweeraliikirira olidde? Teweeraliikirira tugire tulabe kiki ekikuluma. Nagamba okwatanga obudde essaawa ziba 12. Baasi nga bamujjako akasaayi. Firimu bagiise empalana za mirimu ekitundu ekisookera ddala. Ekitundu ekisookera ddala. So nga tuvaayo eri ku musaayi. Waliwo yajja okwebaza. Ewa jjajja omu yajja nazzike.
urakoze cyane. Okoledde ddala munnange. Era kati njagala twongeremu kasukali kabeerenga keeko kuuma ono bamuyita mulongo babirye oligeno nemuzi era mwene akwerezanga mulongo tugiye kulikolera ahangaha. Ngenda kukuwa eddagala tugenda kulikola nga lyeryo. Buzibu kyate kati mwana mala okudde eno bagenda omukebiranga ebirwadde bye badde basuubira okubanga alina tabirina. UTI teziriimu, hepatitis taliimu, ko musawo nti kale ujje gufata itazi ushiremu amazi. Eno waliwo eyazza okubeera nga yeebaza jjajja. Ono jjajja simanyi buli muntu wese oba yavaawa naye olulimi lwe agaruka lira ahangaha lulala kandi azane n'undi muntu oba mukonjo oba muki uzabumbwira naye bajjajja bali mu nsi si mwangu n'akatono. Abazzukulu badda buzzi kwebaza. Kati okudde eri dokita. Dokita ayabulira nasamuga tukewedde omukyalo ono nga kiraga nti alina bulwadde bwonna ku byagamba bye bamukebera nga alina. Ko nansi ndi kirungi kati okudde nereyani. Shakira, baba Shakira nsanyuse okulaba. Oli otya baba? Ndi gyendi oli otya? Ye mwana gwe twalengedde taata w'omulokole. Abuuza mama gyali. Kakatoni mama agenje ku nnimiro. Kwe ndigenda omuyite. Mama Shakira yali taliiwo. Ng'alikeno mu nnimiro wuno omukyala mama Shakira. Mama ate gwe kiki? Mama Shakira ze kyogamba. Mugamba gyansanga eno. Mugamba gyansanga eno saagala ebyo. Ng'akaddeyo kamutegeeze ajyansanga eno mama mu nnimiro. Ekyatandika era tugenda maaso. Mama agambye genda omukyange mu nnimiro gya tugende. Kale nga beeyongerayo. N'agamba zonna mu printing asuwolokoso. Era nga Kidde Eastlew ye producer waayo amajja gonna kitegeeza yagateekamu. Yagenda maaso Kidde Eastlew. Mwana mulenzi oyo wa tabu nnyo mbina Uganda. Agamba ati Alvin Music enansa naawo. Kuyeesa amala. bulungi nyabo muri bulungi ngayiniriza Shakira ambulamuse kindeese mama nadde nfunye omukisa okugenda ebweru mama naye nga byetaagamu akasente akatono tuno mama. Taata n'angamba mbu simanyita wangu zitayinza kunzikiriza genda bweru naye omusajja omutwe gwe mulamu kyagamba nti yasookawo bulokole yasookawo bapaapa ne ba Yesu tekisoboka oyo omusajja yekayagala kugwa ddalu. Omukisa gwali guzze maama n'asooka yeekyanga taata tayinza kweyisa bw'ati ng'ate omwana omukisa guzze agenda Bulaaya n'amugamba ye tasasula nguzi bantu gye balinga si bangu. Nyabo tukukebedde naye ku kirwadde tusuubira nti waliwo ekikunga ku byo bye tukebedde tekuli kikuluma oli mulamu bulungi. Ogenda olengera mwana muwala yeekanga ku mawulire agaliwo ku byabadde bagandi simanyi baamukebera tewali n'ekimu kimuluma era yamugamba oba kano soogendako mu malwaliro amalala. Jjukira yagenda gye baamukeberera eri mu gye bagendera ebweru era yagala agenda Dubai nekiraga nti alina ebirwadde tudde eno. Ono jjajja baaba abazzukulu aweza buli kaseera teyeebaka bazzukulu bagira kumukumu kitegeeza ebintu bye bikola. Jjajja bamuyita cyane jjajja cyane sanso okulaba cyane gasooka ayisayisaamu awo bw'ataba mukonjo ateeka okubanga mulundi. Ekyo kikuuzanye jjajja nafuna omwami kati mwana muwala ekyali kimuleese Nansimbe agamba yafuna omwami naye jjajja oli omwami bannange ddala ddala nga kwegamba yafumbira oba ekiki mwana muwala Nansimbe. Kati ensonga mwana male muleese bbaawe ewaka ono alinga atali mukazi omusajja atayingira kisenge aba musajja n'abakyoyo ko jjajja nti olalika tugenda mukolako
mwana muwala nansimbe ko jjajja ngenda kuwa akafumito jjajja akafumito nga sibitegeera olukundo lwonna omukwano gwonna gw'obadde onoonya agenda gufumita bufumiso ojja kutya ariko banze ikikuuzanyo ekyo mu gisenge kati ekikuuzanyo ky'omusengo olina okukikyusa ye jjajja n'okiteeka mu position ye jjajja ekikuuze n'okiyooyoota ye jjajja ngenda kuwa akafumito ojja kuwulira omukwano ajja kufumita mufumite gwe teweeraliikirira kenkuwa akafumito buli kimu kigenda tambula bira wasiwasi jjajja naye akafumito tekatabuke afumito jjajja nga kayinza okufuuka ekirala teweeraliikirira sokolete ez'abajjajja yali amusabye 10 kakana nga awaddeyo kiki kisaayi kyekyebiri mugaba mukunde cyane ng'asaba bajjajja bamwagale nnyo bamukunde cyane ejjajja cyane baasi kakati ng'ajjayo eddagala ebyo si byakuddawo bw'ate simanyi leeta omusekuzo bw'ate simanyi girenkejje ebyejjajja cyane biri simple yamuwa amazzi gano n'amulaga engeri gy'osena kasaanikira busaanikira oteeke mu supu w'omwami ebisigadde jabirekera jjajja cyane omukwano gwonna gw'abadde agezaako okukusubya nga taagaana kuyingira kisenge kunyumyamu ogenda kulabira ddala ekisanyu mu maka bakazi bangi tebalina ssanyu mu maka nga baliyoya mwana mwali yali yakimye wa jjajja cyane ekyatandika ekyondo ekisookedde ddala saagala kendo osubwa ate nate silivanga bulijjo tokkirizanga okunyumiriza baasi gwe baakebera yakomawo kubaali bamutwala ebweru yakomawo nyabo twakukebera bulungi ne tukiraba nti nno ebirwadde byonna ali obirina ezange tebazibba mujja kuzimpa omwokanulira amaaso ezange tebazirya ezange temugenda zibba mu beza abalala leero ngenda kukebera ekyeka twakeberera mu nzikiza era okakeberere wano yanguwa kwata omukono yanguwa saagala byankebera bannange mwana mala yinako obuzibu bwe yali alina bwe yali tamanyi abantu baba n'ebizibu nga tebamanyi kumbe yaliko omusambo gwali gumutambulirako omusambo nga kireka gwe gwakolanga bino nga tegwagala agende bweru jjukira baatuzaayo omwaka gumu emabega nga biri bye twatandika nayo tebinnatuukawo omusambo guno tegwamukkirizanga kuguvaako agende emitala w'amayanja kubanga baali omusambo bagukwasa mwana muwala era wali bamukebera naye nga gwekedya bwekedya tuddako eno eri maama Shakira alima ono wangi mami sokojje kati maama nga bw'omanyi bamaama be bazaala abaana era ebiseera ebisinga ebizibu bijja ku baana bamaama be bafaayo okusinga bataata yagenda n'afuna eddagala Shakira ke yamugaye nti nno yaddagala genda bweyo taata n'agaana mbuye mulokole tasobola kukulya nguzi bw'asasule sente ze ebanga nguzi bw'omwana agenda ebweru owulidde mwana wange linaabe ngikwambulule kati maama afunye akadagala yagala omwana ono akanaabe abaawo zambutanda abaddagala mulokole tona abaddagala otya luyi nze maama we yakera enkya nenkuyonsera nenkuzaala nenkusindika mu lubuto lwange muwava nenkusitula emyezi 9 ogamba otamutona abaddagala nze amanyi obuzibu bwe buli era nze obujo kwata eddagala olinaabe kyogamba gwasinga bapaapa okubeera n'eddiini oba gwasooka gwasinga Yesu asiri walambo mulokole firimu etandika butandisi mu kulaba okwangu mpalana za mirimu sirivanga bulijjo nga nze nkwereza munange okudda eno lizaatisi ono azikomyawo nga kiraga ndira zimalamu amaanyi lizaatisi ozikomyewo naye era ziraga kyekimu bye twakebera luli nti oli mulwadde era bw'olina temuntabula ate nammwe biki bye mukebera mukebererawa maama twakebera luli ne tugamba ekyasembayo era ne tusanga olina ezange temugenda zirya nze ezange temugenda kuzirya namumiru waabwe yatabuka mwana muwala yatandika olutalo bamuyita Nalubega Catherine oligino nemuzi
okudde eri Shakira maama yamunaaza nese kunaaza yenna ebisiraani byonna ebibadde byakweripa okuva mu ntumbugulu mpaka eno waggulu eno yonna ku mutwe ku ntweto wano njagala byonna mbyozeeko bigende ebyoliko ebyatatamu mu mulokole bino ebintu byavadda mulina okubimanya kaakano tebyobuwangwa byabuwangwa neddiini kubanga era bw'otakola kituufu oyinza n'obutafuna mikisa gy'abazadde ffe abazadde ffe tugaba emikisa ffe bakatonda b'oku nsi amunaaziza eddagala amwozeeko ebisiraani bye yali alina kati mwana mule akwate ekkubo n'akoma eri dokita kati amugamba mwabba sente zange ne mulyoka munkebera mbu simanyi ndi mulamu kumbe ndi mulwadde leka ate naye munaaye namubiru Rita twakebera ng'oli mulamu ne tugamba oli mulamu lwaki we mba nali mulamu lwaki ate nze gye balina okubeera nga bannyambira ngende ebweru ate ne bagamba ndi mulwadde era tegupapula nze saganda kumanyira muli awo buli kaseera kuwunga buwunzi kisengeza bye mukola temubyekakasa saagala kuddamu kummanyira kumbe yatandika mwana muwala okubeera ng'awulira essungu naye ng'ate munne yalina obuzibu buli kyakola kyonna kigaana buli kyakola kigaanye kiziŋŋama wali obaddeko mbulamu ng'obwo katudde eri mwana muwala ate yali agenze wajjajja cyane yamuwa akadagala yasooka mbula gatuzi n'amuwa n'akalala kalunga mu nva z'omwami obadde okimanyi nti bawala bangi bali mu bufumbo naye nga babadde olwa ddagala nga tebaliiwo nti lwa mukwano nti omusajja amwagala just mukwano ogwaddala ogula ennomo naye nga omusajja abeerawo ku ddagala oli omwami gwe wali ogambye gw'obanja akasenteko kyekiri ate bw'osanga ng'omukazi nga tanyega n'atandika okunyega ngeno amaze okutegeka bulungi ebyenkatika omwetegerezanga olaba walyanga wamwetegereza kumbe yali amaze okulunga musajja atukakere bwe teyamanya bamuyita Vanessa Abdara ligeno nemuzi baasi edogono litandika jukira yamuwa ka mukwano era n'amugamba agenda muwa akafumito akadagala ke bayita akafumito ng'omwami omukwano afumita mufumite yagenda maaso nga wayise wiiki emu kiki ekyaddirira okukola kiganja ate buli tudde eri mwana muwala Rita Namubiru yajja wa maama ebizibu bimuyinza obungi yajja wa maama we maama sina kyenkola nekiyitamu kabeere basajja kwanako wiiki emu bwamala okukwabula taddamu kulabikako maama ddala nze nafirwako mbwa nazza gwaki maama mbadde ngoba ebintu byange ebyebweru naye buli we ŋŋenda oba tukeberera ebya medico bagamba ndi mulwadde kyokka bwe ŋŋenda amalwaliro amalala navuddeko mu grade B nga baŋŋamba ndi mulamu maama ko maama nteeka lw'ekyamu maama kati ŋŋenda kukola ntya ko maama tujja kisalira amagezi sabane ensoko ndeka naye nze badde kubane musajja gwe yagira naawe gira toyina musango gwokoze ekyenkuyitira bwe mulimu egyo emirimu egyakuleesa wano newembeera ku mulimu olaba mpulira njagala vaayo nzigenda ikaini mbeera naawe kyankwagala eno mu kisenge jangu okola emirimu egyakuleeta tewajjana ogenda maaso nakumanju jangu kuba kyemwagala kyekyakuleeta gende ensoko ndeke bannange eguntwalawa kakati amakanga gano nga gafuuse gakulwana modula eyo simajja biba biggwera jjukira aloga omwami nga teyeetaaga kumulaga mukwano yajja yamuwa eddagala lye bayita kafumito omwami n'atabuka omukwano bamugamba ajja kukola atya ajja kuguufu kati kyekireese obuzibu yagenda maaso kaagadi yakomayo wa jjajja jjajja yamuwa akadagala ak'okuganja omwami wabula oli afumita nagamba ajja ku omwami tafumita ne bafumita intama imugonga jjajja endiga emutomere kati yeyagala amutomeze endiga gwetomedde jjajja leka naawe ate kaakati omuntu abadde asazanga akati k'ekibiriiti yamuwa eddagala naye eddagala lyaleeta ebizibu omwami omukwano gwayitirira nga buli kaseera aba n'apetayiti olwembera kuba na mukyeba waawe
okkiriza okubeera ne mujjawo okuba ne mujjange jjajja yashaka mulaba asobola okufuna mujjawo amaanyi ago gayinza okendeera bwe mba simugenze maaso nakubeera nga mutomeza ndiga wangi tulina ensonga zaffe ensonga atwagala zitukoleramu kaakati nno we munsinkanidde mu budde nina omulwadde naye mu ddakiika nja kuba mmaze omukola kaakati owayetto muwala eno maama yasala amagezi nga balina kujja na muwala we katonda atuyambye n'akasana kaase basanga jjajja ali bize gwe tesobye eddagala tewebaka ne mukyalo okumala ennaku ezi kagimutogeza n'ogezaako okukunjubula amatooke mu nnaku 2 obeere nga tolina kyokunjubudde wulire kale baamugana ekigambo tooke kakube kukuli kunjubula kumbokoma eri mwana muwala ono nansimbe bamulaga engeri y'omwami gye bagenda omukendeeza tabo omwami yafuna tabo ekyo nta kibazo nje kugula eddagala abone mukyeba waabwe kati ayagala muloga afune omukazi omulala amaanyi gali gasobola okendeera tudde eri maama wa Namubiru bazukulu mbadde maliriza mujje tugende mbakoleko tikale ssebo mwana mulaliita Namubiru yayiiya ogende wa maama kano kakubeeremu ojja kuba olina kyeweetaaga otoola okumpola mpola kumbe no Shakira yali ayagala ogenda ebweru kati ave wa maama addayo wa taata maama amusibira entanda y'omuddagala gwalina okuddamu okunaaba emikisa gisobole okubeera nga gyerula nange kansigale nga ngira akabaani nga naye bwo nsanyusa okubalaba tuddako eno tuddako eno liita yajja ne maama we Namubiru wuyo mwana wa buwala anyirira naye ebizibu byalina ndolondo jjajja nga amukebera owange gwe nga ndaba ensonga za mirimu wano kati agenda okulengera ensonga za mirimu ku mwana wana zino mpalana za mirimu zendaba tukomawo go bawadde eddagala ng'ave owa nnyina alinaabira wano kumbe taata mulokole okolaki anti maama yampadde eddagala eryakiri okunaba ebisiraani oli musirusiru bwoti ogende wanyoko okomawo ng'akuwadde eddogo lyokomawo lyoleeta wano ogenda kumbula okumba ogenda kusomba ddogo kakati mwana gwe ogenda kumbuulira nyoko galamira yamuyisamu 2 komawo wano wayingirira mu mirimu gye nedda jjajja sirina muntu gwe nayingirira mu mirimu gye kumbe eno mwana mala bazudde liita alina gwe yayingirira mu mirimu nedda jjajja sirina n'omu gwe nayingirira mu mirimu ze bulijjo emirimu nkola gyange jjajja tugende maaso tweyongere tukebere kireeka wayingira mu mirimu gy'omuntu egenda maaso kakati okomawo Shakira agamba taata amukubye maama mbuuza kubidde ki mbuwampa eddagala ndinaaba envuna emikisa kumbe mbuwampa ddogo kati atali mulogo nga talina mukazi gwabeera naye kyogamba otambudde bukubo ng'ojja okaaba nga talina na transport soka ogirewo omulemu nsooke ndabe mukisajja okyengenda omukolera omusajja oba yaba akimanyi obulokole bwamusiriwaza alooza yasooka bapapa ne bayesu okubeera n'eddiini abasajja bakula batya ekyagenda maaso kitundu kisooka nga bwe tusazeewo okuyita amayembe era tuli mayembe kati koboole bakama bange wewawo mujebale muli bulungi wewawo katukomeewa jjajja musaba owuliriza tunulire obuzibu weebuli wulira lwaki ente yange ana bwekyo kiba ekyo nkigizimbye jjajja munnange omuzukulu yaludde yakikamba ensonga gy'olabye wewawo kakati mukongosi ekibonerezo ekiriwo biri ebibonerezo 2 ekisooka amata ago ente mugikame amata mugawe eddungu
jjajja atamawe embwa abazzukulu tebanywa ejjajja enti mwe temugagala ekibonerezo ekyokubiri owira mukongozi naawe ngenda kuzimbyamu ekibeere baaba naawe otegeere omanye ngeri kibwe kiruma sikyaddamu mukama wange sonyiwa jjajja leka nja kuzimbya wayi mukongozi anji jjajja ogenda siibirira bingi oli jjajja ebonere osaba munda ulire bajjajja bebakerebwa nambaga nakaluba naye nayogera nga bwekyaka jukira nti ono omusajja gwe twakwatira emmotoka ye yagituwa nga bwagambye owulira embuga bali musabo munda mutya manye bulungi ekyo bwekyo bwe tutuuse tukuuma ani ayetaaga okukeberamu omwana yo omulwadde lubawa ulira ensonga eyo gikwatebo nobo wanga bagimukwasa amanya gwani jjajja nze namubiru wangi jjajja olaba oyeyo omwana bwe omulabe bwatonganyire egisonona nde bajjajja bala masabo bwendaba wano osaba balaba ebiri ewalanga biri kumpi tozanya tegeeza nti nno obonyebonye nnyo oyina ebizibu kikyakyo era bwe ntunula wano nendaba ndabanga ebizibu byonna byonna byava ku mpalana za mirimu empalana zaki z'emirimu kyebamugamba mwana mwala muno tekitegeera tayingirangako mulimu gwa muntu yenna yagamba tayingirako mulimu gwa muntu yenna kyokka bajjajja balaba birala omwana omuyita otyo ono gwaze naye obadde okimanyi nti nno waliwo ebintu ebitutuukako ng'obuzibu bwinaye bwaba naye nga gwe tojjukirawo ko bajjajja ndi katukujjukize bulungi yalina omulenzi we gwe yali abeera naye mu nkola ey'okwagalana okulengera yalina omulenzi we kaba omanyi mutambuddeko omwana mulenzi ono kiryankusa amagye yali agayina nga teyeekoma mu mateekwata musoobya nga mulugga ezize zibeera kwakiba zivayo mangu kiryankusa yali boyfriend wa mwana muwala ono bajjajja bamujjukizza asooka ajjukire oba talina gwe yayingirira mu mulimu kulw'ebizibu ebimuyinza obungi naye nga abajjajja bagamba byava ku nsonga eno era mwana mula tumulengera bobalagavu annaye mba nkulowooza omwe goli n'ensalika n'amaaso ag'endege n'akawooko konna mba nkamisinga nze golaba nema n'ogenda ku tv ku lulwo kiryankusa yali mukozi wa tvm kali yambuuza njagala kukolerayo bizinesi osobola bizinesi ki ko mwana mwana ninze nsobola kufumba bulijjo omanyira okufumba ko nasoma ketalingi ko njagala onoonye ekizimbe kupangisize newekuba kukigula nja kigula baneweebale kiryankusa bane katonda wange bane nga ate gwoli musajja wanje awula okubasajja b'ebiro bino bannange nagamba akolere bizinesi nga tanalaba nawokojo ye kale ndogenda okwetegereza eno